erya China basazeewo ne bagamba nti tebikyali bya 10%, tebikyali bya 34%, tebikyali bya 50%, kakati bagenze ku 14% nga bagamba nti China eno bwe yawulira nga America egenze maaso nayo n'okugidumulako emisolo nayo negamba nti tulina okubaddiza. Kati America negamba tekisoboka bw'oba bw'otyo bw'osazeewo kati tubisanye. Kati embeera egenda maaso kwe kulaba nti eggwanga erya America ligamba buli kyamaguzi ekiva mu ggwanga erya China nga kiyingira mu ggwanga erya America bagenda kisaako omusolo gwa 14%. Kakati kitegeeza nti omusolo mungi nnyo ddala era ng'ebyamaguzi byonna ebiva mu ggwanga erya China ebingira mu ggwanga erya America kati bya buseere. Kino kigenza okujja nno nga waliwo amakampani mangi oba ebitongole bingi ebiri mu ggwanga erya China nga byaba America era nga bibadde bikola ebyamaguzi nga babitwala mu ggwanga erya America nga yewali akatale kebasuubira okuba nti butereevu kekagenda okubanga kakwata ku nsonga ezo America kagula ebintu ebyo. Weewaawo n'Abamerika nabo badde balina bingi batwala mu ggwanga erya China kwe kuli ebintu nga ebyobulimi naddala emmere erimu abannagagga mu ggwanga erya Amerika nga China mangi bagikozesa naye kakati nabo bagambye nti mu nsonga eno tebagenda kulonzalonza ne Amerika naye egamba nti naye ijja kwongako ebitundu nga ggwanga erya China ligamba naye ebitundu nga 5 nabo bagenda kuba biteekako tebagenda kukakanya ate nabo bandiyongeza oba oliawo kwekanakana n'eggwanga erya Amerika. Kakati ensonga y'ebyenfuna etandise okuba nti nzibu nnyo ku mawanga agabiri buli ggwanga lyongera okulaga linaalyo nti nedda naffe tetugenda kukkiriza kutunyigira mu ttooke kusalawo nga bw'oyagadde kubanga embeera eyo tebajagadde. Agamu ku mawanga gaatya bw'otunula eggwanga erya Zimbabwe ye musajja mukulu olwawulira nti America etaddeko omusolo gw'amaanyi owa Zimbabwe yagamba bugambi nti nze nzikiriza kakati buli kintu kyonna ekiva mu ggwanga erya America wano kiyingire buyingizi otali kijjako omusolo. Kitegeeza nti America basobola okutunda ebintu byabwe mu ggwanga erya Zimbabwe naye China egambye nti nedda togenda kutumanyiira bw'oba bw'otyo bw'osazeewo naffe tugenda kulinnyisa ensonga eyo. Awo nno bitabuse wakati w'eggwanga erya China n'eggwanga erya America naddala ku nsonga ey'emisolo kubanga buli omu alinnyisa buli omu ateeka waggulu agamba tetugenda kukkiriza mbeera eyo kubanga ate ebintu oba oliawo obiriisa bijanjalo mpiso so ffe naffe tugenda kuba tukola nga bwe tusobola okulaba nti twongeza emisolo. Awo nno bwe kiri amawanga agamu go gagenze maaso n'okukendeera agamu gali mu kwongera kusalawo kuba nti gakwatagana okubaako bye bakendeeza kuba nga bo bagamba nti oba oliawo tutule ku mmeeza n'eggwanga erya America tubeke ensonga ze tuteesa kubanga ekitali ekyo embeera yanditabuka. Ebyo byabadde ku ggwanga erya Lesotho oluvannyuma lw'okubagamba nti nabo bataddeko 5 ku buli 10. Lesotho egamba tulina okugenda ku mmeeza tutule n'Omumerika tumugambe oba oliawo akendeezeeko ye China egambye nti sebo tetugenda kudda mu byakuteesa nze naawe kati buli omu alageko munne kyalina oba kyasobola. Yensonga eyo ey'emisolo egigenda maaso n'okalamuka wakati w'eggwanga erya America n'eggwanga erya China. Jjukira nti bingi ebibadde bitambula ng'abantu bano babisanya buli omu agamba nti nedda kubanga mu nsonga ezimu America egamba nti naye erina okubeera ey'amaanyi era nga focus yayo egenze egijja ne ku bintu ebimu ebirala n'ebiteeka ku ggwanga erya China ng'agamba bw'otafa ku ggwanga erya China lino ligenda kutuyitako mu byensimbi lifuuke super power. Kati America egamba China must not become a super power. China egamba nti twatuukaawo kati okubisanya naawe mu ngeri emu bendala okulaba nti ekibaawo bwe tuba tulina obusobozi naffe obukwaŋŋanga otuvaawo ne tugenda mu ggwanga erya Ukraine waliwo amawulire agafulumya